tugudde mu pulaani ya Mwami Tebuhabulwa ne Mukulu Muhoozi yakwagala kugezaako kuttira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani Manyonyi. Era baganda bange, mikwano gyange, twongera bajjukiza nti tusabire nnyo obulamu bwa Mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja buli lunaku olukya bateekawo embeera ey'okusaanyaawo obulamu bwe. Babeereyo mu zi meeting ez'enjawulo, babali ku bulamu bwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu, babumazeewo batya, babusaanyizaawo batya. Abasajja bano abatemu abatugumbuzi abaagala okutumalawo, twongera bajjukiza n'obategeeza nti mu kaseera nga tusigazza option emu ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani ng'omutuufu, ng'omukulembeze agenda okwongera ku Uganda okugitwala mu maaso, twongera obbasaba n'obajjukiza nti twongere okulwana, kubanga oluusi tebiba byangu naye tebisobola okugonda singa tuba nga tulina ekigendererwa kimu. Tukkirize nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani Declared President of Uganda ajja kuba wanjawulo era ebintu ajja bikola. Tulina okukkiriza nti tugenda kukolagana nga bwe kisoboka okulaba nga twefaako tukyuse eggwanga lyaffe n'ebyo byonna ebigaanye. Buli kimu kirina ttaimu yakyo. Nakadde ka bano nako kajja tuuka ate kajja genda. Timulowooza nti bano baliwo olubeerera, ssaawa yonna embeera ekyuka, obudde budda ku bunne waabwo nabo ne bakiwuliramu. Twongere okusaba, twongere okukolaganira wamu, ffe twongere okubeera abavumu, tulinnye olusozi tujja dutuusa gye lulina okutuuka. Temuggwa mu maanyi baganda baffe. Kyagulanyi najja n'azaala wa NUP. Munene wayitayo ennaku ntono n'agenda ku kibiina kya NUP ne bamwaniriza. Bulungi nnyo. Era n'obusimu akuba ne bakwata. Mwe mwandiyawudde ng'obudde bukyali ne mugenda mu ddiira za Alliance, kubanga gye mujja eyo mujja kifumbamu mutuku. Mmwe abakyali abeekwesekwese muveeyo mu lwatu mugende mu ddiira za Alliance. Naye eno zibasanze. Mpuga nawe useless kipapula nawe. We nawe tasobola kulemberera lukiiko lw'abanywi b'amalwa. Oyo tasobola kujja n'atula mu lukiiko lw'abanywi b'amalwa ne bamuwa amakulu naawe. Abamwetoolodde bayala. Nti nawe nga ndi muntu ategeera. Nkongamba nti bamabike be bandeetera omuntu. Twazimba Kyagulanyi. Kakati kwadiwe yaje mwajja ebizimba Kyagulanyi byaggwayo, oba we mwajjayo ebizimba Kyagulanyi adiwe yaneesibawo mune mutasobola kwezimba. Akugamba yazimba Kyagulanyi. Talina sse mu by'obufuzi, azunga buzunzi. Ate nabagamba mutunulire nnyo akabinja kano akali mu kuwaana bano abantu bano. Beba feri abamu balinako butayito buwonale butayingirangako parliament, abala bayita ba council ta practicingangako kabinja kali awo. Ndabagamba aka kabinja kayi waidde akafubutukanga ku beni kiwanuka awo. Aka kabinja kayi waidde. Mama kazenga kazanye emizannyo. Museveni yasiga ensigo ze awo mu kabinja. Abalimu ababufubufu bakaddukamu ne bazibuka amaaso. Naye mwalimu bino ebyasigalayo ebyo byalowooza nti abyo bikoze akakundi kaabyo bijja kwekwekako emmengo wano byekwekeko ne mu Catholic Church. Wamma Kyabasa ekyamaguzi kye mutembeeta bannaye kyaggwako dda. Ekyamaguzi munnaye kiyinza ate tugamba kiyinza okukoma Nnyendo Mukungwe, naye ekyamaguzi ekyo kyategekako omukolo mu Nnyendo Mukungwe omwo. Ffenna twalaba ebyaliyo. Munnaye ne kigezaako wano e Kampala ewali okukyamuukirira okw'enjawulo. Kyalina kuleeta kirenzi kyabiri kyabikoola. Ekirenzi ne kijja ne kigaba ku vibe. Era olwafuluma ne kigenda nayo. Kyekyamaguzi kye mutembeeta. Katubasabire kireme kukoma ku bisenge by'amasengere.
kifulume. Ah, ekitiibwa agenda kutalaga ggwanga. Atalage. Olaba ne Nandala Mafaabi afubutuka mu Eastern eri alina okusooka gaba bbiya. Kimotoka kya bbiya kirina okukulembera mu maaso kisooke kiwa abantu bbiya banywe batamiire. Then Nandala Mafaabi ajja ayitewo ne Patrick Aboya Muliyati nga bali wabweri. Atalage. Twagala okumulako ng'ayingidde Busoga. Twagala okumulako ng'ayingidde Akyoli. Omanyi mwepankapanka nnyo. Mwewanika nnyo. Mujja kukimanya, mujja kukitegeera. Abantu bakoowu. Uyu Kasasiro wa muwo kudiringa. Nimwibala nti kati wano wali akafuna ni mwangwa. Uyu Kasasiro abantu bamukoyi. Abantu bakoowu bayina ennaku bayina ebizibu byabwe. Mune Uganda teyetaaga tuka kwe Museveni takyateesa. Bangi babaddewo nga bamutwala mu dialogo amaliriza atya. Bangi babaddewo ono omukyala eyali very strong mu FDC ono yali afubutuka eno eyali mu UPC nava mu UPC najja ne yeegatta kwani najja ne yeegatta mu NRM. Jatyani oyo omukyala ono omukyala Cecilia Ogwalo bonna bagezezzaako Mama Miriam Matembe bonna bagezezzaako gwe njagala otunuulire buli mubaka abadde strong opposition wano nga baddemu ne mentality akatesiganya ne Museveni bagene mu dialogue amaliriza abafudde ba minister amaliriza abawadde bufo mu government nga kiri ekyokusinya ku ntebe eri ennene takyagala kimanya tayagala kitegeera. Kati gwe mpuuga nobody. Igwe nobody alina just Kasako. Ekiwe alina just Kasako. Kasako wekati alina just Kasako wekati. Olina Kasako. Olina Kanigina. Such a basa license. Baba gamba licenses sitwagala kulaba Kyagulanyi kuno. Naye ate Mpuuga ni Babedi Bamabike Bamukaaku bo bakube bo mubawe toko chozi zonna zebaga mubakyaze nga we mwagala mubawe airpule mubawe time. Gwe bakugamba nti alemereddwa okujjako General Museveni ye ba BBS najja n'ayogera fe bannaffe mutusesa ye revolution kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Omugambe Mukama Katonda webale kutuwa omwana Kyagulanyi Ssentamu. Someone watuka kuleve kugamba ne yewa amaanyi ssebo mtu agenda kutuula ku mmeeza ne General Museveni bateeseze eggwanga. Naye nga ali ku level ya Kagabo Twaha. Ali ku level ya Kaziwe Basiri mbaziira mbayirawo omubiri. Talina kyali. Talina yadde. Talinyanga ko yadde ne mu ngato. Tabanga kona mu constituency ya Nyendo Mukungwe. Nijise woye jeyo. Munaye Kyabassa yeyo si yeri Kyabassa yaffe gye twalina. Kati Kyabassa ne BBS baba omulimu. Bana abali wano mu Buganda abeeyita Abaganda abakolera General Museveni kati oyo platform yaabwe. Bangi mugenda kubalaba. Nuza bamunyagwa mubalaba be baliyo. Kati NBS iyo nesigala wali.
waliwo eryangambye nti Kyabassa ne DBS ya promotinga Kyagulanyi ewa tiba kulya ekinusu tewabayo najja nakwemantalirako nti ya promotinga Kyagulanyi nti ali mu kifo kya waggulu nnyo toba mainstream media eno ya promotinga Kyagulanyi teweesunaza teweefumba teweeyimba Kyagulanyi tayimiriddewo ku mainstream media zammwe ebadde mikutu gy'abaana bassekinnoomu babadde bantu ba bulijjo be batunze Kyagulanyi mu bantu abawansi be informal sector yetunze Kyagulanyi ye yestitulidde Kyagulanyi n'emutunda tebakulimba nti eriyo ka mainstream media katunze Kyagulanyi ye yaliko content ye yaliko viewership YouTube channels za mainstream media zezo zonna ezisinga ne platforms zaabwe zonna ezisinga zaakula lwa kupublishinga content wa His Excellency Kyagulanyi era ba promotinga Kyagulanyi lwaki babadde teba promotinga balo bamuntu simanyi munsi tuntu lwaki babadde teba promotinga lwaki abayisiba ku Kyagulanyi ndi be bamu promotinga kati ate mwe bagenda baleetera akakodyo tebababuzaabuza waliwo ebigenda okujja bibagambe nti kakati ebigambo bya Muhoozi mubitwala siriyasi ntulokwa Muhoozi yayaniriza yagambye empuuga nti za presidential material wamate kankubulire kiri kyana kinywa ne kitamiira ne kyasa ebyama okitegedde kinywa ne kitamiira ne kyasa ebyama okitegedde ne ku Nobert Mao bwe kyakola ako bagenda kakuleetera ka kodi togeze n'okagula mpuuga si wa opposition nti kakati we mutwala ebya Muhoozi Museveni kano kazannyo ke ayawula mu mpuuga kyakola kigattako kyawulamu uya kuleetera oyo kasasiro akugamba nti kakati Museveni ayawulamu baluwega mukaako kye bakola baana bato babedi bwanika kye bakola baana bato ono mpuuga gubadde musoto ogubadde gwekwese eno munda nina gwo gweyubudde akaseera ke katuuse ate twabagamba wano mpuuga kasita yaloza ku bwa leader of opposition mu bulamu bwe kyekifo kyeyasooka okufuna kuno n'atuulako mu mmotoka ennyogoga SC n'atuulako mu butaala obugombe twabagamba wano oyo ye kasita His Excellency Kyagulanyi yamuwa chance etuulako mu bugombe ekwata ku budgeti eyita ababaka n'abatuuza n'asobola okuba facilitatinga n'abookyayo munnange yalowooza nti waddala era w'amaanyi kyova olaba yali n'akafo ka leader of opposition tayagala kavaako ng'alaba yasaanidde kati there is no way mpuuga abadde mu bugombe obwo ng'atuuka okuyita eruka yawalinga buko bukeere ku makya nti kagabo twaha kati kyekituusizza omusajja oyo abo waali naye bambi tukusaasidde olaba Nobert Mao bamu oba minisita gwe nawe bajja kuwa minister of portfolio nampa wengwa osigazeeyo akasirikale kamu osigazeeyo n'akamotoka ate nno Museveni nga alabise ekiwaani ayinza n'okuwa obwambasada n'akusindika e South Sudan ntuula ku mmeeza gwe otuula ku mmeeza ku ki owaayo ki mpuuga kiki kyosuuza Museveni mpuuga Museveni kiki kyakwetaaza nga ne iPod namba yaggalawo lwa His Excellency Kyagulanyi Center mu kugaana kugyetabamu Alisa Alaso wamuwulidde alaajana
nti Netherlands mu Amsterdam eyali evujjirira iPod akasente Nuupu yagaana okayingira. Era ne Museveni kasita Nuupu yagaana okayingira. Museveni naye n'agamba era iPod yasembayo mwagira babagiteekateeka. Museveni ng'abagambye ajja. Museveni teyalabikako. Kasita yawulira nti Kyagulanyi tatudde. Ikwe nyi Museveni ke yali akulaba mwaka tono nti osobola okuyawula mutolina bogenda kwawula mu mpozi ba mukadde nzeire. Bajjajja baffe ne bajjajja baffe bakooye. Bajjajja baffe bakooye. Wandigambye nti munnange nekwese Mengo wano. Nabo bakoowu. Balo basengula ku mataka nga Land Board naye eryawo. Bagisalako dda. Nga ne Ssaabasajja Kabaka yavayo n'abagamba mu lwatu nti batuddiza Obwakabaka naye baatuwa byoya byanswa. Mengo waliwo yagambye mumwe Empuuga alina amaanyi g'Emmengo wa alina amaanyi g'abafere ba mafiya banne abeekwesaawo Emmengo be bantu Mengo just kakundi katono we kati just kantu katono nnyo k'abakulembeze abayambako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuddukanya Buganda. Naye Abaganda be bantu. Gamba nnyo omuntu akugamba nti Buganda eri mabega wa Mpuuga. So si Mengo. Someone agenda kugamba nti Mpuuga alina Mengo. Alina kakundi k'abantu batono nnyo we bati. Wanditidde nnyo ng'akugamba nti Mpuuga alina Buganda. Ona ategeka n'okutegeka ng'omwana ali wali eri omuyayeyayo w'enkola ekirenzi ky'enkola kye kijja ne vibe ne kireetera we kivaawo nga bamuvinga bagenda. Bano abakadde be yasomba abambala ebitengi bya Mobutu Sese Wazabanga abambala ebitengi n'abaleeta mu bagenda okuggyako muze bonna bakooye bakazi battu mwe bisajja mwe mugende mulime mwe mugenda fuluma ebyobufuzi wano bannange. Mwaka mweka wedde eno revolution kati egenda kunyuma egenda kutambula no kasasiro yenna n'obwo badde busigaddemu obwekwese bonna teeka waka ng'oyinza okulaba Kyagulanyi nga atalaba agenda kubakubira empiki tembabiddeko nina bentunuulira nensekerera bwenti. Najja n'alengeza Kyagulanyi, najja n'azalawa Kyagulanyi, najja n'azalawa NUP. Munene wayitayo ennaku ntono n'agenda ku kibiina kya NUP ne bamwaniriza. Pulungi nnyo. Era n'obusimu akuba ne bakwata. Mwe mwandiyawudde ng'obudde bukyali ne mugenda mu ddiira za Alliance. Kubanga gye mujja eyo mujja kifumbamu mutuku. Imwe abakyali abeekwese muveeyo mu lwatu mugende mu ddiira za Alliance. Naye eno zibasanze. Mpuuga nawe useless kipapula naawe. We nawe tasobola kulemberera lukiiko lw'abanywi b'amalwa. Oyo tasobola kujja n'atula mu lukiiko lw'abanywi b'amalwa ne bamuwa amakulu naawe. Abamwetoolodde bayala. Nti nawe nga ndi muntu ategeera. Nkongamba nti bamabike be bandeetera omuntu. Twazimba Kyagulanyi. Kaakati kwadiweya gye mwajja ebizimba Kyagulanyi byaggwayo. Oba we mwajjayo ebizimba Kyagulanyi adiweya n'esibawo mune mutasobola kwezimba. Akugamba yazimba Kyagulanyi. Talina sse mu by'obufuzi. Azunga buzunzi. Ate nabagamba mutunulire nnyo akabinja kano akali mu kuwaana bano abantu bano.
beba feri abamba inako butaito buwona le butayingiranga ko parliament alabayita ba council ta practicing ngangako kabinja kalyawo ndabagamba aka kabinja kayi waidi akafu butukanga ku beni kiwanukawo aka kabinja kayi waidi mama kazenga kazanye emizannyo Museveni yasiga ensigo ze omukabi abalimu ababufubufu bakaddukamu ne bazibuka amaaso naye mwalimu bino ebyasigalayo ebyo byalowooza nti abyo bikoze akakundi kabyo bijja kwekwekako emmengo wano byekwekeko ne mu Catholic Church. Wama kyabasa ekyamaguzi kye mutembeeta bannaye ekyaggwako dda ekyamaguzi munnaye kiyinza ate tugamba kiyinza okukoma Nnyendo Mukungwe naye ekyamaguzi ekyo kyategekako omukolo mu Nnyendo Mukungwe omwo ffenna twalaba ebyaliyo. Munnaye ne kigezaako wano e Kampala ewali okukyamuukirira okw'enjawulo kyalina kuleeta kirenzi kyabiri kyabikoola ekirenzi ne kijja ne kigaba ku vibe era olwafuluma ne kigenda nayo kyamaguzi kye mutembeeta katubasabire kireme kukoma ku bisenge by'amasengere kifulume ekitiibwa agenda kutalaga ggwanga atalage olaba n'ennandala mafa byafubutuka mu Eastern eri alina okusooka gaba bbiya kimotoka kya bbiya kirina okukulembera mu maaso kisooke kiwa abantu bbiya banywe batamiire deni nandala mafa byajja ayitewo ne Patrick Aboya Muliyati nga bali wabweri atalage twagala okumulako ng'ayingidde Busoga twagala okumulako ng'ayingidde Akyoli omanyi mwepankapanka nnyo mwewanikawanika nnyo mujja kukimanya mujja kukitegeera abantu bakoowu uyu kasasirwa mu okudiringa nimwibala nti kati wano wali akafuna ni mwangwa oyo kasasira abantu bamukoyi abantu bakoowu bayina ennaku bayina ebizibu byabwe mune Uganda teyetaaga tuka kwe Museveni takyateesa bangi babaddewo nga bamutwala mu dialogo amaliriza atya bangi babaddewo ono omukyala eyali very strong mu FDC ono yali afubutuka eno eyali mu UPC nava mu UPC najja ne yeegatta kwani najja ne yeegatta mu NRM jatyani oyo omukyala ono omukyala asasiriyo ogwalo bonna bagezezzaako Maama Miriam Matembe bonna bagezezzaako gwe njagala otunuulire buli mubaka abadde strong opposition wano nga baddemu ne mentality akatesiganya ne Museveni bagende mu dialogue amaliriza abafudde ba minister amaliriza abawadde bufo mu government nga kiri ekyokusinya ku ntebe eri ennene takyagala kimanya tayagala kitegeera kati gwe mpuuga nobody nobody alina just Kasako ekibe alina just Kasako Kasako wekati alina just Kasako wekati olina Kasako olina